Kulika baby senga kuliko mwana akana kalungi era mbalago kalabi kalungi mama kafana nyani nze ngene nyindo mwana abana bonna bafana nanze naye okimanyi saka kabidde ku matu kayina kituli ku matu nina akatuli ku matu kati munonya akatuli kaata nabisaso yakayina kanda saka kabidde ku matu omwana bamunonya ko katuli ku matu takayina oviriddemu katunonye yakalala kakikoyina tunonye ako kali kakali katekwa kuba ku bigere kati akagere kange kano bonna akagere bugere bwabwe bufaana n'akako yenna Jumba Namirembe Jumba Nanenge gonna no gagenda kubeera ku birth certificate abantu emyaka bajogerako ki emyaka bajogerako ki owaye kati tugenda mu eyo debate bagenda gamba senga takutukire muleba baby banange sanyu liri wano obadde wekwese ku bantu kumbe atulina njagala ba mawulire nonnemesa abantu ba Capitol Music tebagala kumanya bintu bino ebintu bino bizibu nnyo bakalabange akafunye kitangala tokalaba kafaanana andi kafaanana bisaso kati kafaanana bisaso kafaanana na bisaso kafaanana na bukeera abana tafunyeewo ne omanyi kati bawala omulenzi ogwo omwe ennumero giraba okitegeeza kati abali ebeebuuza balujja bali weeru nesenga nejjajja tuli ku Paragon nate Paragon Hospital njagala okuba tusaaka amawulire ag'essanyu bannange senga wammwe senga kulannama n'omwami we jjajja Jumba lubo waali gaweesa bafunye bebi gaalo naye gwe okimanyi lujja nti tubadde twategese nga tulina emikolo olwaleero mu kirowooza egy'okuweza emyezi 6 omanyi bwe tusabira abakkiriza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono bwe tubaweza emyezi 6 tuddamu ne tubajjukiza olunaku olwaleero tubadde twategese nga simanyi nakumanya omukyala musuubira gwa 8 bwendowooza kakati nabaddeeyo nkoma wa waka ku ssaawa zibadde nga 5:30 nga ekiri mu nnyumba simulinze nga muyoolayoola awo nga bitabuba mu mmotoka ye omwana ng'atuvuga nga tujja ng'agamba nompulira ng'atuvuga tutuuse wano nga 9 awo nga bugenda nga 9 tutuuse nga 9:10 ne bamuwa ekitanda zibadde ziweranga mu kitundu ne bamutwala ne bamunzijako nasumulukuka nedda tebamusaze mpaka asumulukuse ku ssaawa 7 kitundu emisana dokita wajjidde nansi najjala nga nti okimanyi nti maama azadde akaana nga ndi wano guntuddemu nkubidde bamukunkunja nkubidde baani naawe nante omulaba naye lukumyusiza kyali wange olinga muzungu anti ndi muzungu ng'omwana bagenza okudda nga baga nti okimanyi nti omwana asoosezza bigere ng'omwana nali namuwadde amannya kubanga nategeera nti mulimu omwana omuwala mbadde mmanyi nti wajja n'ebigere oba bye nasoma byebyo bwe bamusindika paka wanaaleeta omutwe kati ebyo bamuzaayo bakikola naye kifoosinga najja buba butonde ng'aleese bigere kino kya butonde era ffe ng'Abaganda fe ab'obuwangwa n'ennono omwana oyo abeera kasowole yabeera kalanzi nga yalanga abaana abalongo era kakati naalongo abanaalongo ono naalongo kati ye naalongo n'abakooza kulannama aligaweesa naye ng'azadde omu ye naalongo omukulu era mu Buganda omukyala azadde omwana ng'asoosezza bigere omwami azadde omwana ng'asoosezza bigere abeera naalongo omukulu asinga n'azadde abaana abameka 2 kubanga bw'asoosa ebigere abaalanga
nti mugenda kuzaalayo abaana bameka ababiri mu kiko ekyo tulinda kati balongo senga simunze abalongo bebaddako abalongo babeera baki ne mu family basobola okubazaala naye tubalinda muggwe nedda ne muggwe ate n'endagaano era ogimanyi yali balongo ate ekintu kikyagenda ate okutusa ekyo kyali kuno muto ngenda ku byanguya yanguya era ajja kubazaala abagala abalongo nyinza obavaako kati omwana ono ye Najjumba amannya ge Najjumba Namirembe Jumba anti family name kati bonna abaana bange be Bajjumba kakati ye Najjumba Namirembe Jumba Nannenge bwe tuzaala Kasowole nga mwana muwala abeera Nannenge bwe tuzaala Kasowole nga mwana mulenzi abeera Sennenge kati linnya lye azze nalyo limutuumiddwa mu butonzi era bw'owulira baga Nabbona Najjumba Nabbona kitiibwa kubanga abaana abange abalenzi be bakabona abawala be bannabbona kakati Nabbona kitiibwa era erinnya erya Namirembe nti baana ba mirembe obamanyi bulungi Namirembe Jumba Nabukeera Namirembe Nabisaso Nakayima Bisaso bono bamanyi oli omukulu ye Bisaso Kaasamitala Segawa Ejjumba Lubowa Aligaweesa kakati erinnya erya Segawa linnya lya jjajja Kaasamitala kati bwe bamubuuza ku ssomero Bisaso gwa nze Segawa kakati ate kundaga muntu ku gundi ku birth certificate erya Segawa libadde teririiko naye roodi lyasoosa ku kitabo oyo gw'olaba nze Segawa senga weewulira otya kati siri bubi ndi bulungi weewulira bulungi newulira bulungi kati Abannayuganda abakola ki leero bakweka olubuto anti boogera nnyo people are talking Najjumba Uganda kati twafuuka muvuyo oli ayogera ekirungi n'akyogeramu ekibi oli n'ayogera ekibi n'akiteekamu ekirungi kale nga ffe abazadde ate nga tukuze ate nga tuli bakulembeze tolina nnyo okwewa bantu ng'oli lubuto ne ku mulundi guno nagezaako okukasukira ekigambo ng'ogaana akana kafunike abale kunsabira ssebo mpozi kati emyaka tubalemeka egy'obufumbo giri emeka kati 6 years gye myaka 6 mu myaka 6 abaana 3 abaana 3 si 3 naye kankubuuza Nabukeera Namirembe Jumba omuyita mwana waani oyo mwana wange yansanga naye nga wa myezi 2 njagala kunnyonnyola Bannayuganda Nabukeera Namirembe Jumba mwana wange mu luzungu bakyogera nti namwadaputinga mu luzungu njagadde bakyogere wange teryasobola kumutwala senga kulanama ne bwafiira wano ansikira kugamba muwe ekibanja muwa buli kimu mwana wange teri musajja asobola mutwala waliwo okumukuza naye nga tebamukuwadde osobola okumukuza naye nga siwo osobola okumukuza ne bamutwala osobola okumukuza ne Nabukeera wange ekyo birabo senga jjajja byasooka okufuna nga kukubya embaga wamuweerawo Nabukeera namuwa ekikopo kino kibangula ekyomupiira kukwanjula ne mwongerezaako n'omwana jjajja ofuniramu omanye nti ze bagenda okumpa mu Nabukeera nti nga baakunya ddoola abayaye bakunya ddoola abayaye bakukunya n'otomanya nti n'osooka ne weebuuza nti naye ddala mu butuufu nali mukazi ndi mukazi ng'abalala naye jjajja Jumba yandaga nti ndi mukazi mu bulungi ne mu bubi oba tulina tuba bulungi oba tetulina tukwatagana kale yandaga nti ndi mukyala mu bakazi
ekitaaliwo kubali nali neenyiye ng'obikooye ngambikooye era n'abantu nga twakafumbirigana baga nti oyo kulanama afumbirwa tubawadde emyezi 6 batuwa 3 myaka 6 kugaye tutambula ate n'abaana tuzaala ate kakunyumiza senga enda kuba kuzaalamu mpaka nga bawedde munda wamma lujja bannange abatulaba abagoberezi baffe wamma nkutuse nkuze nzikiriza tigundi nkuze bansiba ebyuma byabukamba olwaleero naawe okuze naye ate okuze eki abaana tukyabazaala ate okuze maze n'okulanga abalungu ate neggwanga likubanja abalungu zalira gwanga lisobola okungulirayo mukebe gw'amata kamale kubuuza lujja ente ekadde w'ekibumba n'okiryako nogandi kino kyantenkadde otegedde entekadde wa kibumba ako kabagezi bokka byonna bikole naye wano ku Paragon tukyakomawo kizibu tujja kudda ne badokita mbasiibudde badokita bange abaana bonna mbazaalidde wano ku Paragon era ogenda kutukomezaawo abantu boogere mbw ekitanda kya mu nyumba biki bino ebintu byebbeeyi nawe bimanyi kyebitukola ate eddwaliro anti bo bamanyira kubeera ku buli bubanko buli obutanda kebavuga bati kati bino nebawanika amacupa Banigeria abazungu balango lino lyeddwaliro erisinga ebbeeyi mu Uganda siryangu oli abantu kulitegeera waliwo abalala abalina amalala ge boogerako sijja googerako mannya naye lino lyerisinga ebbeeyi naye tetulijjamu nti kuba tuli babbeeyi tulijjamu saavisi zaabwe bantu bakola bulungi nnyo wasirifu owulira binyonyi byokka byebikaaba emiti gyegyenyenya gyegiwuuma ozaalirawo ng'okimanyi ate munaye ekyogereko naffe abajja okulaba omuntu bakwanguyiriza okulaba nti omulaba lw'omugyalimu ne mukwano gwange wano we yafiira twaliyagala nnyo lino eddwaliro mukyala Hajjati Nakasujja mukama amuwummuze emirembe wano we yafiira ku Paragon Hospital twaliyagala kano ka uniform akapalagoni bakakuwera budde tubulaba buno bonna uniform kali ukasuddeyo wansi tokalengera akagudde yawo buyuniform tokalengeddaako buno bonna buno bakateeka munda buno bwonna bwaddwaliro buba bwaddwaliro bino byokugenda ffe ne tushopinga mu wino ate tulaba era bwonna bubeerako lebo tubulaba kati ali wano paka lwe banaatugamba omwana tugenda okuva wano nkubiriza abazadde mwenna mugeme abaana Najjumba n'agenda okumujja wano nga bamaze okumugema olunaku olw'enkya wano ku Paragon bagema buli lwa 6 buli lwa 6 n'olwa Mande mugema abaana bonna eno neragenda mukola DNA yes kubanga kiyamba nedda kikuyamba kati golaba ensonga eneyamba abaana bonna okukula nga bamanyi nti oyo ye taata waffe muganda wange DNA abaana bano bagenda kulira mu generation endala ensi ekyuse gwe towulidde bwe ngugamba nti omwana ngenda bamugemye omuntu amanyi nti omusawo w'ekinansi tagema mwana amanyi nti omusawo w'ekinansi tazaalira mu ddwaliro amanyi nti omusawo w'ekinansi placenta yiyo omwana ow'emabega nnyinda naye bagenda kumufugika nnyinda naye kitanyi kiikyo ate abaana mwana bwe bamusuula mu ddwaliro bamusuula mu kasasiro omwana bwe batwala mu kasasiro nga mwana bamwokya omwana oyo ow'emabega ayina ebigere ayina n'engalo ye mwana akula placenta yiyo enda nayo
ngenda nayo yiyo teri kumuleka agwe bobo yagalo jina bakulujja nga totiyanga injibikula kati chembuza otegedde kati chembuza ngenda naye abalala bo babalika babalikayo kakati omwana naakula ffe tujja kutulabamu kano kutufugika omwana atali mufugike era tosobola kumufuga era nze ntunuulidde ku baana benzadde nga si bafugike balina nga bamama baabwe babaleeta nga bakulu era bansumbuwa yes ekyo kyenjagala okubuulira amaana era tukubiriza abazadde bonna ebintu byonna bye tugamba abantu byebyo byennyini tukubiriza abazadde bonna mukazi wo bw'azaala placenta yiyo bagikuwe placenta gye twogerako ye mwana ow'emabega ye mwana ow'okubiri omukyala bw'azaala waliwo omwana ow'okubiri bw'aba muwala wabeera wamufuula omuwala njagala otunuulire lujja omusaayi guba muki nyina kyenjagala okulaga tunula olabi nti mama yazaalibwa n'ennamagalo ne bagisiba ne bakasiba ne bakakutulako kati njagala kankulage bebi wange olabe kibayita omusaayi njagala olabe kibayita omusaayi lujja tunula okalabi kako kalimu n'olwala sikagala tokalaba kako dokita akasibye kagenda kutukako era kagenda kusigala nga kali bwe kati nono bamuzaala nabo bubiri era otegedde kyebayita omusaayi kati kyebayita era abulina bombi tunula wetegereze kubanga lujja nze njagala nnyo okulaga reality abantu bategeere omwana oleke gamba kubanga osanga n'omusajja nga tasobola okalabako katandise n'okuzimba okalabi kakuvaako bakasibye busibi kati bakasibye kati asigaze enkovu naye nga yazaalibwa aliko obuntu obwo kati okula n'okulagula ne babukulagula naye nga gwe tokola ki tokkiriza okamanzi saabiraba naye olaba nti nennyina okategedde kati omusaayi guba muki naye bamuzaala kalina kati olaba mu baana be bazadde abana nti era mu baana era afunyemu omwana era namufaanana ate nga mwana muwala tetumuzaala nga kakalina nenabukera tiyakalina negundi tiyakakola ki tiyakalina bonna basatu tibabadde nabo ono yakafunyika kati kitegeeza nti ono bwona ogenda okunoonya mu dyeni era ojja genda omulaba ng'alina omusaayi mungi ogwa maama we si kyangu si kyangu kangubule lujja omusaayi gwange maama tufaananya omusaayi maama alina group O positive nange nina O positive naye era mu butafaali era ogwange gw'amaanyiko okusinga ogugwe tomulaba tomulengera 3.5 ono wa 3.5 bisaso yali wa 5.5 na bisaso yali wa 4 ono wa 3.5 kyovola nti olubuto era terwagejja nnyo asazeeko naye olaba lwetwali ekyankwanzi engeri olulengera lukwenja era kyovola nti mbadde nkugamba nti gwa 8 mbadde nkola ebintu mbadde manyi nti gwa 8 ogw'omusanvu nga guggwako naye laba wazadde ng'ogw'omukaaga gukola ki nga guggwako kitegeeza bibyo obadde obala obadde ku bibyo mbadde ku byange omukyalo omuliisa biki ebireeta abaana ne bagejja ate nno kangubuulire ffe situnywa sukaali temunywa sukaali ffe situnywa mata n'abaana kati obalaba bonna amata baagavaako omwana omulabirira okuva wansi njagala kulaga mpa omukebe gw'amatoogo njagala kulaga abazadde kati amata gano gakolebwa Bungereza gakolebwa Bungereza omukebe gulabe gwa mitwalo 13 n'ekitono omwana era nsedda kunywa ga mikebe anti kati olwokuba tuli bakozi afuna amata gano gaba tigannatereera bulungi n'afunayo nagaliwa nagano ate n'okutambula engeri gye tutambula ennyo omwana waffe ayinza okuyonkera emyezi 3 2 oba n'abeera ku mata kubanga amata gano galaba bagageraageranya ku bbeere lya nnyina n'okusingako
otegedde n'okusingako kwe balipimira ne balipima era si mangu ga kusanga amata ago manyi gye gava mu First Pharmacy galina otegedde kakati gwe weebuuza okukuza omwana emikebe gyanywa emeka naye banti jajja omwana wa bbeeyi kabaka n'abazungu abaana ba bbeeyi lujja omwana tazaalika tetugenda balekera okuzaala abaana nedda lujja buli muntu asobola okuzaala mu ddaala lye mu ddaala lye buli muntu asobola okuzaala kubino nga mukyala bamwambaza yunifoomu tetubeera eri mu wino tugula bugoye bw'abaana na maama buleesu bazzeeko n'ekintu kyonna mu ddwaliro wano nedda wano tebaleetako ebyemmere toyina kyoleeta gulwakabamu ne bavuga ne baleeta era bino simanyi mazakiti simanyi bikiwano tebabitebaleeta ojjanga wuuli kotoni wuulu ne vesiti ezisooka ku baana zaabwe feri ne tusooka tudde eno neeri taata w'omwana keesibi lujja nange keesi njimba nayo atujja tubalekera okuzaala nedda abantu balina okuzaala eggwanga lyaffe baana nono tv sakisi nono tv mambo ozadde abaana abantu emyaka bajogerako ki emyaka bajogerako ki owaayi kati tugendamu eyo debate bagenda gamba senga takutukire muleeba senga amwagadde azza mangu amagoba nange mbazebaza emyaka gy'embaga nendayo ddala nga baba buli mukyala yalikoze nga senga bwezaalira omusajja n'obikola n'obivaamu lujja muleke kuddamu kunzaza mwana kunkutulira mumpaana wananga kaneeyongereyo abantu basobole n'okulowooza nti nkyali muto maama ebintu bya Katonda obimanyi omwana asoosezza bigere n'alanga banne babiri kakati atajjukira nti ffe twakiggala twekitegeera anti Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa bawasenga kulanna mu bwati kakati omwana okulanga abaana ababiri bano tujja kukiddamu tofaayo kamale kunyiganyiga tulabe enkola yakyo ebyobulumi tudde mu bituufu ebyali yaliti olaba tetufuna balongo naye ngera njagala obbategeeza bannange nti jjajja ngambye nti era kati wano abannaalongo jako ekyannaalongo ate yasinga obukulu ye naalongo omukulu Kasoole yasinga obukulu asinga abalongo ono bw'otamusiba tujja kuyita mu mbaga y'okumala abalongo nga tumala Najjumba Najjumba ono nga tumala nga tukola erinnya lye erya Nannenge ekinabeereyo embaga ejja okubeera eyo gimanyi ng'esinga n'eyabali ababiri enjanja muwanga eyo yesinga amaanyi ebeera nzibu nnyo tugenda kugikola embutuka ebeera awo okinga ekigambo okitegeera olunaku lwakutoboka nti ebinika wammamu abasiba abalongo mubasibe bulungi ensi egenda ekula mugjeemu ebitanyuma mulekemu ebigenda obulungi tukuyozayoza n'abannayuganda abakukkiririzaamu amiina bebale kunjagala n'abatanzikiririzaamu bonna nze mbaagala bonna mbaagala kubanga bonna bantu ba Mukama Katonda ye batonda akwagala natakwagala gwe bonna baagale ebirala obirekere Mukama Katonda ne bajjajjaffe era twagala okusaba Nema ebintu mubikwate empola bannayuganda tebali bulungi Nema ebintu mubikwate empola bannayuganda mubakwate empola ebintu mubisalira amagezi muyeyeyemu naye tusaba ebintu bigende empola mpola era njagala kufunayo ku famire emu abe bamenyedde ennyumba lwakuba mbadde muzito nga ndi bubi nnyo ndabe nange bwe mbalabirirako buyambako nfuneko we mbateeka mbaliise
tunoonye mpola akataka nkiweeyo eri eggwanga. Amina. Kibayita maama w'eggwanga. Bannange obeeranga maama obitegedde lujja kati agenda kugira nanga ni maama omuwali bbeere kati okyebase mpaka ddi mpaka Mande. Mpaka Mande. Wano tujja kumugjawo Mande. Kati taata ogenda bira mu keetalo. Ngenda kwetala, ngenda kunoonya kyenda. Ngenda kusula mu kusabira bantu. Era mbalaga okalabi. Kalungi. Mama kafaananyani. Kafaananye nze. Ngenda nnyindo. Mwana abaana bonna bafaanana nze. Omwana afaananye nze ono kyovola nti muwadde n'erinnya lya Najjumba nga afaananye nze. Naye kalaba ekitangala. Bwe kateeka mu guuni nga kagira bweti nga katunula. Kamyufu kazibu. Lwaki tonnoonyezaayo Muzungu ne mukagabire? Kakati Muzungu n'okagabire otya ate nga wange. Nze senga nakwanjula n'enkukuba embaga empita Mbadde nti bagijiddeko mu ddwaliro olabye bwenginoonya mbadde mmanyi nti esigadde muleeba olaba empita niya kati ate ekirala oyagala ate mula omwana yeeyongera kubeera Muzungu oyinza okubanga engeri gye wakazaala kakati nga gwe bw'olaba ettaala gw'olaba Muzungu eri ettaala ya kamera edda Muzungu nnyo taata Muzungu Tata Muzungu. Wakasana kamudugazi. Tata Mujapani. Abana agamba nti wakimala kyakwatayo. Munakigala. Wakigala. Kiba kukikolerera. Okikolerera n'okiteekamu ebirungo. Mu njogera y'abavubuka. Omukazi n'omwagala ng'omwagalira ddala ebireeta ennankani ebireeta kinooguma ne mutuula ne mubeera bafumbo. Naye akalevu kabisaso kaako. Kaliko n'ekinnya kya taata waabwe ki. Okitegedde? Bannammwe ebyammwe. Kyokka ate nze naye okimanyi nti saakakebedde ku matu kayina ekituli ku matu nina akatuli ku matu kati munoonya akatuli ka taata nabisaso yakayina kande saakakebedde ku matu omwana bamunoonyako katuli ku matu takayina oviiriddemu katunoonye akalala kakikoyina tunoonye ako kali kakati kateekwa kuba ku bigere kati akagere kange kano bonna akagere bugere bwabwe bufaanana akako kati akatuli toyiseewo senga yakyayiseewo kagalo kati n'obweru oyiseewo n'ennyindo n'ekituli kalevu mulinde n'ebisaso yakulema okufaananya wano mulinde akulema katumulinde kimala ova mu kiti kyana kiwala onanfaananya okusinga n'enabisaso n'enabisaso amusinze bannange neesunga kati bya Najjumba nabisaso bisaso ne pepe nabukeera mbafuniyeko bingi mbafuniddeko kati bannaye Najjumba nkwesunga adi Najjumba kasita omala okwanjula Najjumba yagenda nanti kati ekiriwo neekuba emikolo neekuba bannange naye kenzize wano nendabe ono kanzire munjirowooza kati ova kwanjula ono mulindemu ennyumba eva ku mmotoka kakati ono mulindemu ennyumba bannange Najjumba olyokanga nojja sokoddemu omwogere amannya gonna ye Najjumba Namirembe Jumba Nannenge gonna no gagenda kubeera ku birth certificate gonna Nannenge ono tufunira mu era ono beera omugamba mama Najjumba gy'oli tata Najjumba gy'oli kubanga Jumba bonna balirina Namirembe bonna balirina Najjumba Nannenge naye ntegedde nnyo erya Nannenge kuba eryo Katonda yali muwadde eryo Nannenge kubanga kasowole awo wetuli kati tukome wano leero mutulekeemu bannange nange kangira senga alina kyabagamba wabula mbaagala nnyo bannayuganda baleete ekyenda mulete ekyenda banjagala mwenna muleke kwebuzaabuza amiina sawo wetuli jjajja alina kyabagamba nze mbasiibula bisiibuzi nti mwebale kutwagala mwebale kutuwagira mwebale ebintu byonna ebigenda maaso tugumiikirize tubeere bakakamu
ebisigadde tujja genda tubiraba mpolampola ebirala mujja genda mubiraba tuli bajjajja b'abaana wadde nga tuli bajjanjabi naye ate n'ekitundu ekyobusuubuzi tuli eyo leero jjajja kubaleetera business zetulimu oluusi ezitufaananya tuti ajja kuzireeta maaso awo mu ngero genda nga muzikola kaakati eyambuuzizza lunaku lwabadde lwajjo koosa jjo waŋŋambye lujja byonna bikole naye senga aliwa kaakati ddayo mbuuze waali waliwo eyambuuzizza wano senga aliwa ng'amumbuuza bubi nnyo kati byonna bikole senga mukulaze bwakola ki waali senga wuuno senga yakigenderera n'agamba kasooka ababuleko akomewo mu surprise wuuyo kyabakoze kino bwe nasembayo mu vidiyo wetwali ewaka twasima amawulire senga n'agatulemesa era okugabagamba naye nze nejjajja twagezaako era jjajja temumubanja bayinza ogana naye lujja mwatukabi nejjajja yagezaako nagezaako senga ye n'akigaana bwe yebuzaabuza twabadde ku mikolo gy'abatikkira senga n'atula mu mmotoka ati n'amaliriza n'ayimirira ati n'ateekawo ebikooyi era nemmaliriza mumatikira nembagamba ntya nembagamba ntya senga nembagamba naye senga abantu bambuuza wano ku matikira oli lubuto lwaki mumbuuza n'abanono tv babadde batutamwanya nabo nono tv banesenga tetukyalaba puroguramu za senga ngaomuntu mukoowe emyezi 9 lujja mingi ate luno lumutulugunyiza nnyo alwadde nekweka n'apoowa n'abeera talabika tayagala kulabika ku kamera naye kati katumulinde emyezi ng'esatu ajja kuba amaze okuguma obulungi kuba n'abaana bazaala abajenga bodde abalina amaanyi ne maama zonna ennaku 2 infact banamusiibula letumalaga vidiyo nga bamusiibudde ebyo bijja babiteredde ekyonga banamusiibula ogenda kuddamu egiraga wama temugisuubire ne bamala nga tulaba mulabe ne ku Paragon ebweru waayo nga senga ava mu ddwaliro balabeko ku ddwaliro erivivi obitegedde nze mbadde ndowooza nti onogyewa kandi ne birthday yabali esembedde abaana bonna ninga yalagano bazaalira mu myezi egimu ye bannange omwezi anti Nabisaso yazaalibwa mu gwa 6 ng'ennaku z'omwezi 6 Bisaso yazaalibwa mu gwa 7 ng'ennaku z'omwezi 27 Nabukera yazaalibwa mu gwa 8 ng'ennaku z'omwezi 3 olaba emyezi wegyeriranye Katonda azaaliddwa mu gwa 6 ng'ennaku z'omwezi 28 asinzeko kugwa Nabisaso kakati bonna tukuba kuŋŋaanya asinzeko olunaku lumu esaawa n'essaawa kakati olaba nina ekintu kyenjagala nze okugamba abantu kati engeri gye balina nti balina omwana omulenzi omu kati ku baasidde y'omulenzi zonna keeki bwe tuzisalira kati tujja kuleeta keeki 3 kuba eyo no tennatuuka tujja kuleeta keeki 3 kakati ate ono bw'anaawoleza omwaka tuleete keeki 4 baasidde tugikola omulundi gutya gumu era tukubiriza abazadde mwenna nti baasidde bw'oba n'abaana bo 3 4 onno omukolera baasidde mu gwe10 onno ogugikola mu gwe6 onno ogikola mu gwe5 muyiga okugatta baasidde musobole okufuna akatundu k'okukekkereza abaana bano esente endala ozikoleremu ki ozikolemu school fees kubanga ebintu si byangu oli musajja musiraamu lujja omuntu bw'afa nze nafiiriddwa taata wange yendago yafudde ng'ennaku z'omwezi 2 Agisright Mugerwa twamuziiseyo naye edduwa z'abagenzi nazo muyiga okuzigatta mu lujja edduwa nga mugenda okusabira abagenzi mukole ng'olunaku lutya lumu edduwa ziri ozireeta n'oddira omukulu nga taata w'olujja oba maama w'olujja edduwa zino zonna ne muzikuŋŋaanya ne muzisoma omulundi gutya kikekkereza ku ssente abantu ne basobola okuba nga bakola ki nsaba Katonda w'abajjajja abawa omukisa ffe ng'abannono nga bwe mulaba tulina Nnono Media
tulina Nono TV, tulina SK7 Media, bwe tutyo bwe twatudde ne tukolayo Nono olupapula nga twagala okutufulumizeemu amawulire g'ennono gonna nga bwe tutunuulira mu mawulire ga Uganda tebatuwa bimala. Mwe twagala okusomeseza eddagala lya jjajja, mwe twagala okwogera ebifa ku masinzizo gaffe, ebifa ku nsozi zaffe, ebifa ku bwakabaka, ebifa ku nsi yaffe, ebifo byonna eby'ennono tugenda kuba tubiwandiikako mu lupapula olwo olwa Nono olupapula. Era Nono olupapula lugenda kuba lufuluma olunaku lw'enkya. Ogenda kululonkinga abantu bagwere nga beegulira olupapula, lujja kuba n'amawulire gonna ndukubira egundi office ziriwa ffe ekitebe kyaffe okimanyi egundi mukono mu kirowooza ye wali office zaffe olufulumiraawo olupapula ndukubira mu gundi ndukubira mu yogere abamawulire bonna nanti ababukedde sirukubira mu Vision Group mu Daily Monitor ndukubira mu Daily Monitor nsaba abantu bange ffe balugule Nono olupapula lwa 200 si lwa bbeeyi ntono lwa 2 lufuluma buli ddi lufuluma buli lwa 6 kuba olwokuba tusinza buli lwa 6 nga amasinzizo gaffe gonna gaba gaguddewo lwa 6 omanyi bw'oba okola ekintu otandikira ku muwendo gw'abantu b'okola ki b'olina era tusaba ebirango abantu mwenna abaagala abantu b'ennono bamanye ebintu byammwe muleete ebirango byammwe mu Nono olupapula. Ofiisi zaffe ziri mukono mu kirowooza wano ewaffe mumanyiwo Uganda Christian University Bishop Stage mu kirowooza ewa Ssaabakabona Jjumba Luwaali Gawesa. Era olunaku olw'enkya tujja kuba tutongoza olupapula lwa Nono katabo kalamba buli lwa 6 empapula 24 lwa mpapula 24 nasooka nenjagala nkube empapula 16 nga waka waffe tagweramu nenyongerako empapula ziri lujjano tulina waaka ebyokuwandikako bingi empapula 24 mpitirivu. abantu balina ebintu by'ennono bangi naye tebalina we babiwandiika.